kuvaawo. Lwaki? Njala bategeza teri asobola kundipotinga kunziza Uganda, tekisoboka. Njagala mbere clear, teri asobola kunzija wano kundipotinga Uganda, tekisoboka. Kulw'amaanyi gammwe, obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda, kyensobola obbagamba bakyankuuma wano. Wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo. Olw'ensonga nabagambye banyima passport ya Uganda, ebisigadde byano sobola binyumya nga bwe mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga bankuuma. So njala bagamba saagala mweraliikirire nti oba basobola okukola ki okunzeeka. Ekyo tekiriyo. Tekiriyo. Wabula kyo kiri ekyokunjigga okunzita, ekyo kyo kiri mikono gyabwe, ate nze ndi mikono gya Katonda asobola okunkuuma. Njagadde mmanye era mbeere bagumu. Ekyokugandi bagenda kuntikka tekisoboka. Tekiriyo. Buli kimu kiri clear. Ekyabatembe basindika okujja okunzita kiri mu interest zaabwe. Nze ndi mikono gya Katonda. Ninange ng'omuntu nina okwebereramu okulaba nti ki neekuuma. Kyenjagadde okukola clarification ku nsonga eyo. So gwe nabadde eraliikira nti bagenda kuntikka banze Kampala oba nze Uganda tekisoboka. Kyenjagadde mutegere bulungi nnyo. Wabula nnyongero kikkatiza nti wano nduddewo nnyo nina okuvaawo. Kyendabagambye nduddewo nnyo nina okuvaawo. Olw'ensonga nti ekite kitava ku ssengejjero wattu kifuuka Wankindo. Amanyi Oluganda obulungi n'odduwoomesa, ekite kitava ku ssengejjero kifuuka Wankindo. Mumpulidde bulungi nnyo. So njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure. Abanno bo batimba babasindika nga bulijjo gye bali. Mu best interest zaabwe. Nange ne mu best interest za Katonda okubanga nkuuma nange okwekuuma okwebereramu. Ne mbagamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo. Yesu lwaki nasindisa obubaka kuba buli muntu yenna ne mugabe muntu yenna ali mu nsi yonna oyagala enkyukakyuka ng'olina any possible way gy'osobola okweyambisa okulaba nti nva wano osobola okubanga ogikozesa okunnyamba era njala kubaza mwena bagezezzaako n'abali mu kukola okusala entonto bali nnyo balire ddala mukitegedde bulungi nnyo. Ekyomala kitegeera kati njagala kukiralifayinga kino. Bwe nazze okwogera statement eyo nagikoze ngeri jjeno. Ebbanga lyemaze nga mbaweereza nga mbawa information nkola forensics nkola buli kimu nga ntasaba na Uganda. Nange kennyini neekolako forensics. Si buli muntu agenda okunkubira essimu bampandikira message nti waliwo ddiiro newali nti ngenda gitwala no. Nange nina okwekengera. So nekyo mukitegedde nakyo nkola ki nkimanyi. Mukitegedde bulungi nti ekyo nkimanyi. Ekirala ebbanga lyemaze wano bukyanga nyingira olutabaalo luno libadde ddene nnyo. Bwe libeera eddene ng'embagambye nti ekite kyava ku ssenge kifuuka Wankindo. Nze buli kimu kyenna mulamu bwange kyafa. Ne Uganda banyima passport bambulokinga. Okitegeera. Abadde babuuza nti osobola kufuna katabo ka mawanga magatte process eyo mpanvu ate wano teri applicable nti bagamba. So kyobulana bagenda buli alina chance yonna asobola ogikozesa okukola ki kola ekintu ekyo. Ekyo nga kimaze. Ebbanga limonda bidano ku social media emyaka gyonna. Temonda bako nga nsaba omuntu ssente oba nga ntadde ennamba wano ku ssimu wano nga nsaba ssente kiberangawo. Lwaki? Wano ndi mwogezi mulungi nnyo naye amanyi ng'akugamba nti amanyi lumbuye ajja kukunyumiza lumbuye yaani era kyobula abasinga baga ku social media nti mulabula nti mumanyi. Ekintu kyonna ekiri involvingamu ssente nti okusaba ssente awo nsalako omutwe oba okujja okusaba omuntu ssente onsalako omutwe. Si lwakuba nti nzeetaaga naye sisobola kujja kusaba omuntu ssente oba kwetaba mu kintu kyonna kisa ssente. Namanya nti social media kasita otandika okwenyigira mu bintu by'okuteeka ennamba ku mitimbagano oba ng'osaba ssente basobola okikubisa oba otandika okudiscreditinga nti social media post wagifunamu wagikimamu ssente. Nenvumirya neŋŋamba kantambule abantu bonna abali willing abanjagala they can come in my box of supporting yengeri gye mbadde ntambulamu. Era njala kubaza bannayuganda mwenna abawukinga video zange zino abazira banaba supporting mu ngeri yonna mwe mumbezezaawo. Sirina automatic financial support eva wantu wonna sigirina. Olitakulya ssente sigirina. Omuntu sekinoomu azze mu inbox yange be bantu abameze emyaka gino gyonna sirina specific fund anti wuno bani no semulina kubanga ekyo sikikola.
kati bowulira emboozi yonna erimu ssente nga bateekamu erinnya lyange toyomba nabo kakkana omuntu gw'olaba yoono amuimplicatinga mu kintu kyonna eky'essente ku social media mugamba akuwa akatambi ng'asaba ssente oba nkuŋŋaanya ssente as simple as that ekitali ekyo abantu mbaleke boogere kubanga baliwo okwogera so kyenjagadde okiralifayinga ku ekyo nti ne badde nkola video ey'okulwokutaano sinnasabako financial support nasabye rescue support ebintu biri byanjawulo sinnabasabako financial support nasabye rescue support njagala abantu bakitegeere okitegedde kati bisigadde byonna mukama yaba alina okukola ki yaba alina okutulamula ku nsonga eyo so njala bategeeza mwenna abansabira mwongere okusaba buli kimu kijja kutambula bulungi so ekibadde baga nti bagenda kundipotinga tekisoboka nga bwe baga nti ekyokusindika amafiya bwokunzita ki best interest yaabwe n'okwagala kuba kati bavudde ku muntu olw'okuba yabalemeredde era buno baka njala muhuza obufune nti gwe target yo yakulemeredde kati oyagala kufuna ngeri gy'ofunamu gadgets zange oba laptops n'amasimu nti oyalafuna sosi yabampa amawulire kati njala kugamba Pascal bw'akulemanga okukuula ate togendanga mu nnyanja kuvuba byennyanja kuba Pascal mwakulemye nga tolina katimba gw'olabako wano gw'osobola okukuula baakulemye togenda mu nnyanja kukola ki kuvuba byennyanja nga tolina katimba kati gwe bw'ogamba nti oyagala gadgets zange kumanya bali amapa information kijja kutwalira obudde ojja kumera n'envi okuzifuna kyenjagala okugamba ekyokubiri bakomere mwena gye muli abakola okwogera ku social media naddala nga muli mu diaspora sinze nzekka buli muntu ayina obuzibu era mwegendereze nnyo gye muliira gye mutambulira be mudiringa nabo target yaabwe kati esoma bwenti nti Uganda ku ground bagineutralizinze kuba bloggers abali ku ground abenkyukakyuka kati ba blogger abali ku social media basinga obungi bali mu diaspora okuli abaana abali mu Middle East abali mu Europe abali mu Asia abali mu America ne Canada bebafuukidde ekizibu kati comrade wonna wooli ng'okola program ku social media nga olambula ensonga z'eggwanga era ng'ozoogerera njagala obeere mwegendereza nnyo sinze nzekka ali mu buzibu namwe muli mu buzibu bakomrade bali South Africa bali mu buzibu bakomrade bali mu Middle East bali mu buzibu bakomrade abali mu Asia abali mu America bali Canada bonna bali mu buzibu olw'ensonga one bajja ne approach ya compromising bwe batoganya compromising kutiisa bakusetinga ekintu kyonna kye baagala so baganda ffe mwenna gye muli mubeere strong mubeere gumite temutya buli lwova ku mugendo oba ogenda kwonooneka saagala mutye mukitegedde bulungi so mwenna gye muli mubeere nga mutegedde ensonga zino mbemenyedde bitundu baganda ffe bali mu Africa ddala bali mu South Africa mbeere careful nnyo abali Middle East tolowooza nti oli safe naawe abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza mu Europe ne mu Sendra mbeere careful nnyo kubanga mwe mukyakwatiridde struggle bwe mutagikwatirira teragenda gikwatira ku mutima kuba Museveni sente alina nnyingi nnyo ez'okuba propagandalist be okubeera ku social media nga badimiininga ekibiina kya National Platform badimiininga president n'abakulembeze baffe bo gwe mulimu gw'abantu mukola kubanga yensonga lwaki njala kubuuza bwe banga balina Ministry of Ethics and Integrity ng'abantu basiba bawemula ku social media day and night nga bawemula lwaki abawemula oba bakola ebigambo ebitali ku mutwe n'amagulu tebakwatibwa banoonya gwe comrade ajja nakwata essimu n'oyogera ku malwaliro amabi n'oyogera ku masomero amabi n'oyogera ku kiwamba bantu n'oyogera ku kitta bantu n'oyogera ku kibba ssente lwaki banoonya gwe ne baleka oli omuwemuzi kitegeeza nti oli more important than those abali ku social media bawemula kubanga bo kye baagala babeeremu njagala basigira ekifaananyi mu Uganda Museveni we tutuuse kati tayagala muntu abeere ng'amanyi ayagala abantu bakumire mu kizikiza nga n'omuntu ayogera abafuukira ekizibu gye bali kati tebaagala muntu ayogera baagala kuzikiza buli muntu balekewo bali
betuyita ba public nuisance ngajja nakola video nga bali mu kuwemula bali mu kola emboozi etagattako nga bo tebasobola bavunaana wabula bavunaana gwayogera ensonga erimu amakulu kubanga bakimanyi nti obuusa abantu bangi nnyo kye batanditegedde nga bo babateko basirwala busirwazi kati muganda wange aliyo ng'okola ensonga z'okukyusa eggwanga weegendereze nnyinza okubanga olwaleewo nze gwe bataddeko olukongoolo kubanga yo moto yaabwe bagamba bweti nti bw'ojjawo olumbuye abasigadde bagenda kutya nti olaba ajjawo olumbuye ate abasigadde muganda wange njagala kusibirira entanda simanyi ddi ssaawa budde mukama wayinza kunzigirawo essaawa zino okyaliwo ne bwe kiba kibaddewo togezanga n'ova ku mulamwa obuyinza obw'obulamu wange buli mu Katonda so si ku Museveni mutabani we nkiddamu obuyinza obw'obulamu bwange buli mikono gya Katonda si bwa mutabani wa Museveni oba si wa Museveni newe banga nvuddewo nga Katonda atuusiza essaawa nga si kyayogera genda mu maaso toba mu kutya kubanga kye watandika olina okukimaliriza tobanga kutolyanga bigambo byo ompulidde bulungi nnyo kati njala bategeeza gwe muluhoozi ne taatawo temugenda tutwala ggwanga lyaffe nga tetusobola kujja kwogera era abantu bagenda kwogera mmwe ekizibu kye mulina kiri ekizibu kimu one era njala tegeeza eggwanga litegeere tetuli mu nomo politics gwe mulowooza tulwanyisa ekigambo kye bayita occupation tabeera politics kubeera kuwamba kussa ggwanga mu buwambe balitwale yensonga lwaki bo tebalina political solution bazisolovinga na political issues kati bo solution zibalina towards politics one kwata omuntu muwambe mutte oba compromising the solution zibalina kati tosobola kunga nti omuntu eyita politician ng'osobola okidnapping omuntu nga tomututte mateeka muvunaana n'omutta n'omusiba nga talina misango kitegeeza oba tosolovinze political issues kitegeeza tuli mu deception tulwana kintu kirala mu kimanti kye tulwana kintu kinene nnyo kati njala baga ba comrade n'okuva n'olwaleero tetuli mu politics tuli mu revolution wano njagala kusooka kubeera keria nnyo baganda bange mwenna betwogere ebigambo bino ku social media mbeegayiridde nnyo njagala tusooke tuyige ebintu bino wammanga ekisooka ekibiina kya National Platform political party erina kuzanya politics ba politician balina kuzanya politics abali mu nkyukakyuka ey'omuggundu aba revolution babeera mu people power era ideologies zaabwe zibeerana nnyo zibeera njawulo okufukuza aba politician njagala twawule ekitakambagga wakati w'eppera n'entula njagala tubeereko mu reality ba comrade mmanyi mwandiyagadde nnyo ba politician okufuuka ba activists oba okufuuka ba revolutionalist but it is impossible politician azanya politics gwazanya ajja kulumya obwongo ate ba politician basinga obungi bamalaaya alina ssente nnyingi gwagenda naye kati ba politician bajja kuzanya politics era nalabye nga mukomplaininga ku bantu abeetunze abeetundidde emukono ne balonda speaker wa NR mu kusinga National Platform ekyo kiba kikuubye okuyigirako nti mu politics mulimu bamalaaya bangi kati otomusuubira nti agenda kukuŋŋaanya abantu bagende beekalakaase blaza sister oyo yeetunze tomusuubira nti agenda kukuŋŋaanya abantu beekalakaase tasobola we yeetundidde nga kansala bw'omugamba nti kuŋŋaanya abantu bagenda kwekalakaasa tasobola kati njagala tukkiriziganye ffenna olwaliro ba politician tubaleke bakole politics waabwe ffe tuconcentratinge ku kintu kya revolution kuba kyekijja okujjako gavumenti eyo yensonga lwaki comrade osobola okujja n'okola video on daily basis nga politician bukyanga ava mu campaign obanga ne bwe batabadde mu campaign takolangayo video ekondemi nga bigenda maaso mu Uganda yensonga lwaki ajja genda okulayira kubanga eyo mandate ye mulimu gwe wakitegedde kati njagala tubeere
mu mazima matuufu. Politicians mulimba prostitute betuita political prostitutes bangi nnyo. Tembamalirako budde. Tulina okufindinga way out engeri gye tugenda okunna eggwanga eryo mu nkola endala. Kubanga temulina kitegeera politician asobola okukola ekintu ekikunyiiza ne kikujja ku layini y'ekintu kiwandirowoozezza ekirala. Ate mu bakomrade musomye nnyo mukimanyi nti ne revolution zonna zibadde mu nsi tezikulembeddwa bannabyabufuzi. Zikulembeddwa bantu nga ba bulijjo be bazimbamu omutwe. Abaana ba high school, abaana ba universities, abantu ba ssekinnoomu beebo abakulembera revolution. Bebakulembera revolution so si bannabyabufuzi tebasobola. Lwaki tebasobola? Kubanga bo bazanya byabufuzi ne political wing erina kuzanya politics. Bwe tunayiga ekintu kino tugenda kuddamu kulumba bantu abo okujjako nga ali dangerous nnyo eri omukulembeze oba abakulembeze ba national platform. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Main target yaffe focus edde ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga ye main target. Abasigadde tusooke tubale bakole emirimu gyabwe kubanga that's what they are supposed to do. Ekyo kye basobola kye bagenda okukola. Politicians are meant to play politics. Bo mulimu gwabwe gwa kuzanya byabufuzi bye bazanya. Kati ffe ba revolution tulina kukola system ya kunoonya tutya tujja gavumenti ya Museveni mu ngeri ki. Era tetwetaaga bakonforminga ba politicians. Kubanga bwe kigwa ba politician agenda kudduka buddusi tagenda kubeerawo. Ompulidde bulungi nnyo. Bwe tunaamala okulaba ekintu ekyo tumala okyekkanya bulungi tujja kumanya kye tuzaako. Ompulidde bulungi nnyo. Ekinjala tukitegeere. Kubanga tojja bagana genda kulaba layidde. Ogenda kunyiga wette. Kubanga bagenda kukola ebikolwa gwe bigenda okujja mu byobufuzi ogenda tijiri n'ebintu by'ebi wachi bimalira obudde tebikumalira budde gwe ataasobola kukola kye tuyita search and find ba politician be baani. Bajja kukola nnyo ebikunyiiza ove mu kintu kino saagala ove mu kintu kino kubanga we tutuuse we wali okulya n'okukomba essowaani. Muganda nga abantu bano banyiiza. Okitegedde bulungi nnyo. Banyiiza. Era saagala ove mu struggle lwakuba nti politician ono yakoze kino. No. Struggle gisigalemu. Balabe bulabi. Bakole ki? Balabe bulabi. Kubanga bo gwe mulimu gwabwe ajja kukyusa statement agikole. Otandika okutunda bonna ono kyabadde ategeeza kiki. Kuba kati jjukira muli baboofu. Politician agenda kukola statement jokingly naye nga kyayogera akimiininga. Kati otandika okutunda botoge ono kyayogedde abadde ategeeza ki. Ogenda okufuna meaning yakyo kikuggyeko naye nga akyogedde yoyo togenda mukyusa ntegeera yeyeeyo. Don't rely on politicians. Tulina kunoonya nkola mpya. In fact, focus ye mugiteeke ku president. Bannabyabufuzi mbaggyeko pressure. Bajja mu struggle mpola nga munyiiga. Kankweka ekyokulabirako. Wano mwenna bakomere betukola mulimu gwegumu. Kuba kuno kwe mulimu ndaba. Politician ki ndowooza ng'oggyeko president n'abakulembeze balinga basatu bana ani yali akubiddeko essimu okwebaza emirimu gy'okola. Nti webale kuyiwawo omubiri kwogerera ggwanga ni politician ki. Buno obubaka mujja bufuna bakomere tukola mulimu. Politician ki yali akubiddeko essimu kubanga mu magye ne politics alimu amagye. Kati ffe boogera ku mutimbaga tuli b'amagye. You have to motivate your soldiers. Naye kuba president yajja ku platform zammwe na likinga video yo oba na likinga live yo nagilayikinga n'amala n'abula. Kitegeeza nti akulaba. Politician ki ajja n'akubira akasimba gakyekyo boyikola bwotyo. Naye on daily basis ojja n'okola video. Politician kyajja n'akola ng'ojjeko namugga. Ne nambooza agikola kuba zinyiiza abantu. Lutamaguzi Semakula we yayogera.
zaake ne jole sonyinya batono njala kubuza kubetuna bonnani akujala kuna oba na likinga video oba na kubiraka kasimu to motivate you tibaliwo kwaye president yayizo kujja ko live zamwe nateka na likinga na agenda nga ategedde era abana akibakoledde ba to motivate them never politician they can't nenga ato mulimu gwe mukola be bali menti ogukola kino kyenkola ba politician balino kikola wano nsubira nti buli mwana akola video ngoli mu diaspora wesasulia wifi wesasulia wosula go weerisa go wenywesa lwaki olw'omutima gw'eggwanga nebe tukompetinga nabo aba NRM bali ku payroll eya daily eya weekly eya monthly kyokanga ebayogera tekinawe kiyambira ggwanga okujjako dizimbula n'odinyika kati njagala wevaluwingi omanye ki kyodiringa nakyo era omanye kitugenda okuzzaako bakomedi bangi bayise mbizibu nakati bakyayita mbizibu nenge kibayisa mbizibu ba politician kyaliwanga bali bate bakunoonya singa bali tewanyaba ba politician kubeera we bali bate bakunoonya fereti zonna zemufuna kubanga mukuba mission za Museveni politician kyakuba mission za Museveni oyinza okujja nowa information eri crucial nga politician nayitagiwuliranga nako n'atavayo wadde okukola comment ku kintu ekyayogeddwa okitegedde kati tuli mu kintu kino ekya corruption scandal kyenakubye n'enkiwa ku ttaka bameka bavuddeyo okukola comment ku kintu ekyo kubanga nabagambye transition egenda mu maaso Museveni akyusa obuyinza obukwasa mutabani we lwakuba nti public reaction yakyuse kati kintu kyavuddewo lwaki kyavudde ku nsonga nti mwabuuse kasita mubuuka ekintu nga bakiyita bakikukifa ezi kyatetegedde nti bali bapromotingani daily drinking general politically kati kikino mulina kitegeera mumanye tudiringa naki one okumotivatinga abaana kintu kikulu nnyo fe wano abali mu comment section n'abapostinga n'abasharinga n'abakola research ne bazza videos bakola omulimu gw'amaanyi nnyo olumula tetumanyi twabyogera ne bajja ne bakola ekintu ekyo abantu abasupportinga bacomrade kuva mu diaspora nabo bakola ekintu ky'amaanyi nnyo owulira bakola ekintu naye politician alemedde okukola omulimu ogugwe kati kansooke nkubuuzemu wano nsiba ekintu kino kibuuza one bapolitician abo bakimanyi nti ba foot soldier besimanyi muwendo sagala kulima nti manyi omuwendo gwa foot soldier no sigumanyi buli politician bwakwata pikipiki bbiri bajaji ze million zanga 14 nazisimba ekitebe naga zino bajaji z'abaana ba foot soldier buli omuntu jumwazzemu emyezi mukaaga agenda anoonya akasente ba politician betulina 5 plus ne bagula pikipiki million 14 ne bazikwasa ekitebe nenga strict z'abaana baki z'abaana wa foot soldier ajja kulwanirira struggle mpaka kuwulira bubi during campaign foot soldier yiwangawo n'omubiri n'abala bali makomerero abaana abo abala bafudde lwabasajja abo but they can't come out to defend bamaze okulayira bwe balayidde wasanze foot soldier mukulayira wasanze foot soldier bazira baana baabwe bakazi baabwe baŋŋanda ba foot soldier bali luddawa njagala ondeetereyo meba parliament yalayidde nga zira ba foot soldier basatu bwe mwali munoonya obululu campaign president bamukuba tear gas musajja nabamukola buli kimu n'ennyumba ne bagimenya waali taliwo yawaŋŋanguka bwe badde balayira bwe bali munoonya mulimu kuba obululu obwo kwaliko omukazi we kwaliko abaana baabwe bali abadde mu kulayira mu famire zaabwe be babaddeyo kubanga tebalina mutima gwa struggle omuntu alina mutima gwa struggle mula mugenzi segirinya ebintu byakola mukabanga katonda nnyo mukama muze mirembe kyokka bagambo yali teyasoma nenga akola exactly buli MP kyalina okukola
Kino njala kibagamu ba politician. Abaana bana boogera ku mitimbagano. N'abantu abasportinga struggle eno abali mu diaspora bazanya party nene nnyo. Goyinza okuba nti kati ofuse MOP. Nenga live stream zonna eza covering president ng'omwani yakosa data yava mu diaspora nga tomanyi. You are MP now. Tokulanga de video kubaza abantu ba diaspora. Tokulanga de video bachi byoro kyona kuyita baana abamawuli timu ya mawuli yonna yali ku kovo ya president. Ojigenti banange kale mwe mwadde board mwegere banonyeze sente. Timu ya mawuli yonna ya covering president abamu badduka dabali na muwanganguse. Ngenda balangiro lwaleero. Timu ya president ya mawuli yonna ya wanganguka almost. Namo tetumanyi gye bali ba comrade. Mwala yidde tuwaliwa deganti kampita abaana bano artisti. Timu yonna kigule boda B. Beyambe n'abaana badduka basinga obungi badduka. Nete musobola doganti bane muyigo okusiima kubanga singa kankubulire singa si timu ya president ya mawulire n'abaana bali ku ground abakolanga amawulire mu bakyali singa babataddamu era singa temuliiwo. Nemuganya okuti kati kankubulire omugaso gw'aba foot soldier. Mu NRM teri muntu agenda ku lale ya NRM nga tebamwadde sente. Teri muntu ayogerera NRM nga tebamwadde sente. Negwe musajja wattu omwana n'aleka amaka ge n'agenda bawiiki kulaali ng'ewakatalesseeyo mmere n'agimala ku ngalwanirira mmwe. Abamba waŋŋanguse nga balwanirira mmwe. Bali makomera balwanirira mmwe. Nenga tosobola kukwata wadde akasoko omukiro katole mama Edi Mutwe. Okatole tata okatole mama Ashraf Kivu Ashraf ani? Bonna bakomere bali makomera nga tosobola kukola kintu ekyo. Ekyo kikyana. Era ogenda okulaba bakomere bagenda makomera be bakomere bafe bafutuso gye bagenda okulaba okujja ba MP batonotono abasigadde nga tebagendayo. Kitegeeza abaana balina omutima n'okubasinga. Abaana balina omutima okubasinga kubanga bakyali mu struggle. Nakatira nebo kati okufa kw'omugenzi Honorable Ellen Nakimuli. Bafuuti soja bakola omukolo ogwo gwonna tekuli n'omugo baasasula de bagulira amazzi wadde okukola ki bagenda lwakwagala. Negenda ku mukolo gw'akalango gwabadde no yafudde accident ategerekese. Buli yabadde almost bapangisira mupangisa okugenda okubeera ku mukolo ogwo. Naye era waliwo abayambako mwe bali nnyo balire ddala batono abayambako mwe bali nnyo balire naye batayamba nga Mwesebegwa naggamba Mukama ajja basasula. Ekyo mukitegedde. Bwe malo kivaako ekyo kuba saagala kirwako nnyo kukifuula topic abakitegedde bakitegedde. Kati njagala tudde ku nsonga eno. Ensonga eno yeruwa. Njagala tufokasinga ennyo ku bintu ebiri mu kukolebwa olwaleero. Era ngenda basaba komedi mwenna nze ng'omuntu mbagambe tebasobola kunziza Uganda. Wabula njagala kuva wano kye mbagambi kyokka. Era nyizo baga nti ndi safe tewali bezi basobola kunziza Uganda. Ekyo mukitegeeza ensi saagala muntu yeeraliikirire. Wabula ndudde wano okukola ki nina okuvaawo. Ye statement gye nayisira gye njogera okuyita. Wabula kye njagala tusooke tutegeere nti embeera we tulaga yakafandali ng'eddali obukadde etya. Transition oba okukyusa obuyinza kugenda mu maaso nga batuteeka mu diversion. Okukyusa obuyinza indirect kugenda mu maaso nga batusibya akatambaala. Kyenjala focusingeko. Ekirungi mwanyambire mu kuba ekintu kya corruption yabaddemu ku part of the transitional mission ne mugikuba. Abatagitegedde munnange sibanenya nga bulijjo abatategedde kintu ekyo sibanenya kubanga ffene ntegeera si yeemu eri abategererawo eri abategeera enkeera n'abanategeera oluddako wabula abategedde ku kintu kya transition nga kiyita mu corruption mukitegedde bulungi nnyo ne byakibaddemu musigale nga mukikuba. Teri wano muntu wagenda kukkiriza basajja abo kukyusa buyinza nga tetuyise mu constitution. Tekiriyo. President Jali ali mu kufumba byonna byafumba abirina ajja bitubuulira. Era ekimusirisiza kintu kikulu nnyo.
sagala mutekeko pressure muleke president akole byalina okukola budde ajja tubuulira gwe tolowooza nti efujja erimukoleddwako asirise amanyi Sentamu Robert nkiddamu amanyi Sentamu Robert gwogoba omumanyi ku fujja eryamukolerwako bayinza okugenda n'efujja eri abasajja ku fujja lye bamukozeeko bayinza okuyitawo n'efujja eryo ne bagenda bugenzi bwe batyo tekisoboka teekawo gano abiri ekyo nkigambye ku fujja lye bakoze ku bannayuganda tebasobola kugendayo batyo teekawo amaaso abiri ekyo nkikubuulidde naye ekibuuzo kiddayo gy'oli weetegese otya kikyotegese weetegese otya kikyotegese kyekibuuzo buno bakanjala busindikira n'abali mu National Reverse Movement wa NRM mmanyi mukimanyi wakuba mukyatidde kambagambe ebigambo bino Museveni yabayimba okuva mu nsiko n'abafuula bawomba tuutu assa abantu bammwe bonna bwe mwazirwana basaanyizaawo essaawa zino agenze atta buli first born ow'omukulu yenna mu gavumenti nga neyasembeyo okufa yabadde wa mwana wa CID boss Tom Magambo omwana we bamusanze mu swimming pool ng'afudde mu Amerika waliwo ekibuuzo kyange bwe mwali muteesa mu nsiko okuwamba eggwanga mwateesa nti agenda afungako emyaka 5 ba 10 aveeko buli mwafuna obuyinza kyatuukawo nti nedda biki ebiriwo afulontinga mutabani we bw'aba afulontinga mutabani we lwaki muwadde nnyo Museveni eddembe lwaki muwadde nnyo Museveni eddembe basajjammwe ne bakazi mmwe 1 mwagala tugamba nti mu Uganda yonna Museveni family ya Museveni erina okufuga eggwanga eryo kutufiirako gwe natta omwana we asooka n'akuttako n'owokubiri n'akuttako asooka gwe ng'osirise kyokka yazimba kizezengere kyayagala kifuuke president kati kankubulire embwa ezaalambwa bw'olisanga embwa ng'ezadde embuzi wasaanawo okunoonyereza sayansi agamba ki kikulekule kya kikaaki bw'abanga Museveni atuttidde emyaka almost emyaka 6 kati ate ng'ono ye obutemu abutandikiddewo nga tannagenda buyiza agenda bakola ki bw'abanga abututte nga mwebasi mwagala ko nga temuli basajja n'abakazi basobola kwenganga kisajja ekivubuka ekyo ne bakiyita before yabadde programu ya leero wadde nsoose kuyitawala mwagala kuŋŋamba Museveni abatidde ba first born nga mukimanyi nti waliwo 50 year Toastmaster program ey'okutwala Uganda nga Museveni afulontiza mutabani we gwalete sawa mwagala kuŋŋamba temulina mandate oba gati zisobola kutta muhoozi mu basajja bali mu gavumenti bubanga embwa ezaalambwa kikye musirikidde kye mwagala kigende mu maaso mwagala kuŋŋamba temuli basajja n'abakazi mu magye oba mu Uganda basobola kuga nti ekkomo likome kufa Museveni yeesiga ekintu eki yeesiga mutabani we talina mulala bemba mwagala kuyimiriza fujjo fuga bbiri ya Museveni oyo omwana alina okuba nga taliiwo manye no vidiyo agiraba ekyo nkiba ne bamunadda simanyi mugenda mu bbubu yakulonda that is total nonsense point eri clear okumalawo ejjoogo lya Museveni ne 250 master program oyo mwana alina kubanga taliiwo temwagala kuwulira mazima naye nga bagambye byonna mukola simanyi muliruddamu politics wammwe mukimanye nti omuntu omutuufu alina okukomekereza tusidana sitemulina kujjawo omwana oyo kasitaava Museveni talina solution naye mutandika okwebakiriza oyo omwana agenda kutta omu ku omu tolaba nti asaba n'ebyenkyuka kukyuka 2019 nakati agenda kubatta mwenna omu ku omu mwenna agenda batta omu ku omu nga namubatta ffe nga naba NRM abatta
ekyo kibagambi zino video abaga mujazimiranga Panada mujazisangayo okuyimiriza ejjogo etomi obukokkoliko bwonna ku ggwanga Uganda target mugimanyi ekyo bwe kigaana buli omusima ku ebintu byo onoonye wodde ogenda ogula ekibanja ekyo bwe kigaana ne kibalema buli omunoonya wogenda ogula ekibanja walla eggwanga liveemu odduke muli balekere waliwo comrade yakoze akatamina bagamba lwaki ffe bannayuganda batufoosinga okufuluma eggwanga ate banyani bayingira eggwanga ne bazaala ffe ne tusigala nga tuli batono ekintu ekyo nakibasomesaako dda Salimu Sale is nothing nkudda muganda wange Salimu Sale is nothing Salimu Sale is nothing bamba mwagala kutegera bye bagamba akatambisa akasevinze waliwo ekisajja ekyefula nti kitegeera ekisajja ekyadda sekandi mbigere kye bayita Sebamala yita engineer Sebamala ekisajja kya DP ekyo Sebamala ndi wano kutegeeza Janet Kembabazi yakuba sekandi ku order za Museveni era sente zonna ziwakosa mukalu kali akasooka zaali sente za Janet ne sente zonna zobadde okosa zibali za First Family kati wavuddeyo tandise okupromotinga Muhoozi ye muntu yekka asobola okukola era ye muntu yekka alina connection all over the world era ye muntu asobola okwogera muntu n'awulira so si muntu mulala Sebamala sebo project gy'ovuga njiraba sente zoliko za State House na buli kimu kyoliko kya State House ongambo ti anti badde mu opposition ng'ate praising abadde asanya opposition goza tuli basiru nakulabye musajja atunga oli awo oliko social media joyogera mbwe Muhoozi amanyikiddwa yalina connection alina amaanyi okujjako nga wasomera bwere yita engineer kijjo wasoma engineer wakugatta balubuka positive na negative kumanda obo wasoma nga wasoma engineer manchi bayita okusoma ngo ina degree gongambo oti omuntu atakomentioningibwa kuva ku level ya sergeant kutuka ku general ngati ya commissioningibwa nga nekibayita jeno takimanyi efulu jeno tateekeddadde okujja mu public okukola commentary no nefulu jeno abeera ku Twitter fulu jeno agira bakwata abantu fulu jeno amenya amateeka atagobera amateeka ekimukozesa ebintu bye kubanga si jeno olaba n'abaana bakadeeti abali mu magye tasobola kujja kukola post ku social media kadeeti njagala tugende mpola wano Uganda erina bajjeno abasukka mu 30 n'omusobe plus 30 plus generals bonna balina Twitter handles balina Facebook accounts balina TikTok accounts njagala ombuulireyo jeno mulagwalirwa byeko ng'ate bajjeno batuufu eriakoze commentary yonna eri against the people he or she leads ku social media ojindetere njagala otete bajjeno bonna abayita mu process y'owa jeno njagala otete jeno omu eriakoze commentary ku social media platforms ng'oyo muvubuka wa mugomugamba jeno Salimu Sale talina simu Jejo Dongo talina simu Katowa mwana talina simu kati mwabasajja mwe abadde people oko ne bannayuganda saako mwenna bali mu NRM kibakakatako okuzuula butya muyimirize ekivubuka ekyo before it's late era Muhoozi ndi wano kutegeeza kankubuuza Muhoozi ennaku yo eri mu kwambala ate yambadde combat entuufu kweyina okwambalira
Omanyi ekintu nyina kibera mu kibeere. Kino kigamba. Toli politician ate toli general. Lwaki? Tosobola dde okusoma message gye bakuwandiikidde wadde okujja speaking mu twekitegeeza nti you don't qualify. Ekyokubiri, bajjeno tebatta ba civilian. Bajjeno tebatta ba civilians. No. Ate bajjeno, they don't talk. Lwaki? Katika nkunyonyola otegere. Mu nsi yonna, all over the world, omuntu ali ku lanka ya jeno wajje wantu n'alabika asobola okuyugumya ekitundu kyonna nti jeno alabiseeko efulu jeno. Ne president yennyini waaba atya gwe bayita fulu negwono jeno anywa n'agangayira gwe bayita fulu jeno baga nti fulu jenaze ne president yennyini ali mu ntebe atya naye era gwono gwe bayita jeno. Katika mbagambe era kamugambe wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambekeriza twitiza okola gwoyinza okoloza nti ywa otiisatiisa bantu oba olina byokola okutiisatiisa bantu tolina amaanyi. Ago si maanyi. Bajjeno bwe batuula babeera ba architecture kutegeka na kutegekera nsi n'abantu baayo so si jeno awamba atta abantu n'akola ebirala. Kati jeno ataasoma era ataayita yalina okukola ebintu by'olina okukola ebyo. Naye bajjeno abaasoma nga bamanyi bukulanka entuufu tasobola kukola by'okola. Okitegera bulungi? Bw'obanga nze atalina ekisonkole ky'emmundu oba ekibiriiti onteekako amaanyi gweyagala okunteekako ng'ontiisatiisa muganda wange sitya. Ekyo nkigamba sitya. Lwaki? Kubanga mba mmanya nti nwana nejjena tali qualified ali ku level zange. Kuba ne wali osoma na bwa local defense tosomangako magye wasoma bwa local defense gana amagye weesiba mesibe. Kati njagala baga abagundi mmwe buli muntu ali mu NRM ne bannayuganda their main target is Muhoozi Kainerugaba to stop the 50th semester program. Bassa abaana bammwe nga mutunula nga yazimba kintu kye. Basse baganda bammwe ye nga azimba kintu kye. Basse bakazi bammwe ye nga azimba kintu kye ne mutunula. Kati bw'obanga Museveni mugamba akoose mugalo monda awete koona ng'akulaga nti waliwo atandika eri n'akati akaalire gw'olowooza agenda kuleka otagenda kulekawo. Tagenda kulekawo. Engeri yokka ey'okuyimiriza eggwanga eridde mu inflammatory setting kwanganga kivubuka ekyo. Kwanganga kivubuka ekyo. Nyongera n'obategeeza. Tweet ze yakola zonna nga avuluga ajolonga wano wentudde. Yali amaze okusoma mu ndagaano ze yakola nga mulimu obwakattirwa omugamba nti omuntu yenna akumibwa amateeka g'ensi yonna tasobola kuzzibwa Uganda n'anyooka. Akonadde sikabagambye bw'amala kizuula n'alyoka anyooka. Kati byategedde kisoboka ayagala mbaazijeko gadgets zange asobola okufuna contact. So okufuna contact zange nja kugamba mu ddoboozi lya taatawo. Go and eat your mother something. Tosobola tulisobola. Ekyo njala kigamba. Era akakyakwatiride ggwe kali bwe kati. Yoyo muzeeyo nebisigadde bina tosobola kusurvivinga omwaka nga taliwo. Tosobola. Lwaki? Okulyetinze enmity within the forces nemu SFC mwenyini. Okulyetinze enmity within the SFC. Okulyetinze enmity within UPDF. Okulyetinze enmity within the political arena in Uganda. Okulyetinze enmity within the borders of Uganda. Kati ogenda kusurvivinga tosobola. Gwe engeri gy'wadde olina ate olw'okuba nti musafaringa from cow mentality olw'okuba nti mwayonka nnyente kyewadde olina okukola si kye wakoze vice versa. Ekintu kye wakoze
kyakuswaziza nnyo era kikyakuswaza. Tosobola kugamba nti okwata nguzi nga n'omukazi gw'obaka ne mbuli gw'owujja ekiwojjolo mubbi. Tosobola kugamba nti olwanyisa nguzi nga maama wo muto mwankanga mubbi. Tosobola kugamba nti olwanyisa nguzi nga kitaawo ye ssaababbi. Tosobola kugamba nti olwanyisa nguzi nga ne stepmother wo mubbi, basisita bo babbi, ba uncle babbi, tiimu yonna nziri, speaker gwalese mubbi, deputy wo mubbi, ne mugamba olwanyisa nguzi. Eyo yabadde longo move. How far is that move now? How far is that move? Kubanga abantu bategedde baade ba promoting politically. Era wano wenjagala bannayuganda musooke mutegere bulungi ekizibu kya Uganda feke nnyini fekizibu. And I can prove that into fekizibu. Lwaki? Bannayuganda tulakinga common goal oba common cause. Gwokimenti mu Uganda eriyo abantu ng'ensi baagivaako nga bala ba Uganda bwete bweri bwelina okuba nga tebamanyi na bya politics nga n'okulonda tebakumanyi nga buli kye balaba kibu ekiti bwe kiri. Omuntu yekka agenzaako n'azibuka amaaso, omuntu alinnya ennyonyi oba alinnya ebbasi n'agenda e Rwanda oba n'agenda e Kenya oba n'agenda e Tanzania, oyo atandika okuvaako akaki akatambaala oba omuntu agenze mu diaspora. Wabula omuntu ali e Uganda eriyo abantu nga bali comfortable ng'ensi bagirabanga bweri bye basinga obungi. Kati abantu abo kyekizibu kya Uganda. Gwokimenti abali mu diaspora balumuyiwa nnyo eggwanga Uganda okusinga bali mu Uganda. Gw'omanyi miliyoni 3 n'ekitundu eziri mu diaspora zeerumira nnyo eggwanga okusinga bannayuganda miliyoni 4.6 ziri mu Uganda. Gw'okimanyi abantu abali mu diaspora bamanyi nnyo politics bwatambula n'ebikolobero byo mu Uganda okusinga embaata zaneti eziri mu Uganda. Mukyala nti nkutumiddeko wadde tolunda mbaata. Ekyo badde okimanyi nti abali mu diaspora bamanyi politics ebizibu bya Uganda ng'ebitambula okusinga abantu abali mu Uganda. Badde okimanyi ekyo? Era balumwanyi emitima ne bagenda bano bannayuganda bategera olunaku ki? Nsi ki gye tulimu? Gw'okimanyi ffe twogera nti nekutta abantu mu Uganda mwekiri nga bo tebamanyi nti nekitta abantu mu Uganda mwekiri, nti nekiwamba nti tebakimanyi nti mwekiri, nekibba ttaka bukedde batezanya eggulire akubba ttaka tebamanyi nti wali n'okubba ettaka. Abali mu diaspora bamanyi Uganda okusinga bannayuganda abali mu Uganda. Ekyo bweyagala okiwakanyako genda okole research, sikugaana. Bannayuganda bali mu diaspora bamanyi Uganda nnyo n'ebikolobero bye mu Uganda engeri gye bagenda tutwalamu eggwanga okusinga bannayuganda bali mu Uganda. Tebalina kye bamanyi. They agree. Apart from the few abatene nnyo. Lwaki kiri bwe kityo? Kiri bwe kiti kankikunnyonnyole. Omuntu yenna ali mu Uganda atuuka embeera n'agimanyiira. Omuntu ali mu Uganda atuuka embeera n'agimanyiira ng'ali immune ku mbeera. N'agamba yeeyo nze Mukama yankumya wano weewo n'abeera immune. Oye muntu asooka bagetinga immune ku mbeera gye bataddeko n'agetinga immune. Ekigambo immune kya Luzungu wabula kitegeeza nti okumanyira ekintu nga tekirina kye kisobola kukolako wadde okukyusaako embeera n'ogimanyiira nga tekirina kintu katugende nti oyina omusujja negukonedde muli wagumanyiira ye embeera. Kati bannayuganda basinga obungi bali immune ku mbeera egenda mu Uganda bagimanyiira. Bali awo kyekisooka. Ekyokubiri bakimanyi nti gavumenti tekyuka
bakimanyi nti gavumenti tesobola kukyuka ekyo gendo kinenyereze ku ground okukola research bakimanyi nti gavumenti tesobola kukyusa bamanyi nti gavumenti ye Museveni ne gavumenti n'abantu bafuga nabo nti ye gavumenti kyovula gati balina obuyinza munne balina obuyinza takimanyi nti obuyinza buli mu bantu so kati njagala olaberevu y'abantu betudiringa nabo lavu y'abantu betudiringa nabo amanyi nti gavumenti tesobola abali buyinza teggwanga lyabwe ndi bali buyinza n'atamanyi nti obuyinza bubwe ye tamanyi nti obuyinza aga obuyinza Museveni yenanyini nsi ye kyamanyi n'okumugamba nti we are under occupation nawulidde mbu yagamba ekigambo occupation ekyeki takimanyi naye nga tulibanyonyolano n'omugamba tulwana gavumenti ya Museveni naga okutta abantu kubanga tebannatta wuwe bawambye tebannawamba wuwe owulira omwana batasomye tafaayo kubanga waali ali anywa amasanyalaze ne gavaako tafaayo lwaki amasanyalaze gavuddeko amazzi ne gagenda tambe lwaki amazzi gavuddeko amasanyalaze gagenze bagobye mwana school fees tafudde mwana ya tule wakama mumanyi kasina fete twasoma kubanga babatadde mu mbeera eyo kati omuntu ali nyenyenyi nave Uganda bwatuuka n'aloza ku kye bayita development ne democracy abeera mubi nnyo omuntu ali nyenyenyi n'alaba ku development democracy rule of law n'emirimu nga giri available anytime oyo abeera mubi nnyina tasobola kuddamu kwagala gavumenti ya Museveni era nga ayagala eggwanga likyuke ku musajja akutadde mu mbeera nga buli muntu mu Uganda kati afuuse kitagasa nze naawe njala tukkirize mu ggwanga etteeketeeke buli sekita ematalinga mu bulamu bw'abantu buli sekita ematalinga mu bulamu bw'abantu etya obufuzi obwendera obumatalinga nnyo mu bantu baabwe bokulembera tebukyalina matukulu eddiini ematalinga nnyo mu kunakyalinga n'okukulaakulanya eggwanga n'okukuma eggwanga mu mirembe eddiini tekyalina makulu bannabyabufuzi baali bamatalinga nnyo ku ggwanga eryo where are they? They no longer matter. Why? They lost credibility in the public. Abana ne batekinga over obuvunanyizibwa. Wano wagwa abana bona nga takyayagala kumanya who's an MP. Nga asobola okunyonnyola ensonga MP gy'atasobola na kunnyonnyola. Era kyekisudde bannabyabufuzi mugantoza ne bannabyabufuzi baguddira kukwata babalonda no ekibasudde tebakyayina relevance mwagiba kubanga you took over your responsibility, so it's high time to take over your responsibility in other sectors. Kubanga bw'olema okutwala obuvunanyizibwa teriyagenda bbo okutwalira. Obuvunanyizibwa buli mu Uganda si bwa Museveni bubwo. Museveni mukozi nyongero kyujjukiza tebaayo mbuzi mbaata obengege yonna ekugamba nti Museveni nanyini Uganda no. Museveni si nanyini yensonga lwaki ajja n'asaba obuyinza mu campaign. Mukozi is a public servant. Muhozi is a public servant. Nyolo okuba nti bo bakitwala nti bafuga bajiga. That's why nti bajja kunoonya gwayogera ebigambo ng'obuusa bannayuganda okumanya obuvunanyizibwa bwabwe bwe batunakitegeera njagala okitegeere. Ekikunoonyesa n'okwagala okutta kubanga ojjayo obuvunanyizibwa obubwo n'okutegeeza abantu abo tebalina kye baali obuvunanyizibwa bwo kyekikunoonyesa kyekinoonyesa ekyo bali tokimanyi. Kyekikunoonyesa kyekinoonyesa
njagala ombulireyo babloga bawemula mu Uganda ani abanoonya. Babloga bawemula ani abanoonya. Babloga bakeera okuvuma n'okuwemula buli kimu kyonna ani abanoonya. Ani anoonya bamalaya batandise okwetundira ku TikTok. Ani anoonya ababbi abafera mu Uganda ani abanoonya. Lwaki banoonya gwe? Kubanga obuusa omuntu ti Museveni mukozi wo. Museveni mukozi wo. Ne kati ate gwe boss ate gwe bafudde omwavu mponga byo yoganya okutegera obuvunaanyizibwa bwabo. Omuvubuka yakoze ka video kade ka second sana nagamba nti lwaki bannayuganda mudduse eggwanga ne mulirekera abanyarwanda bazalanga obuwuka. Kubanga ye mission niyo mwana yabanyongera ki mwaganyo kitegera. Lwaki mwaganyo kitegera? One nakino kakibanyonyole. Ababbi tebakola program bagenda kubba. Ababbi tebakola program bagenda kubba bago bagenda kubba. Bamugwira bugwizi. Kati naffe batugwira. Naye nga kye kitugwisa kututwalako byaffe bitya. Abazibagali nti buli munnayuganda yandiyagadde okuzaala naye kimuganya okuzaala mbeera mbi. Naye bano olw'okuba nti ssente weeziri baziri eggwanga they are just buying off the country. Museveni and his people, they are just buying off the country. They are using the taxpayer money okugula buli ekyetagisa okugula. Baba bafandinga okuzaala ng'ebinnyira babafandinga. Abaana bakala mawode nga baga nti tulina ssente bitanda, tulina ssente bitirivu kubanga they are there for that. Mwe temulina ki ekigenda okuzaala tolina ssente. Tolina wosula, omwana togenda muliisa, togenda musomesa. Ye they don't care oba omwana asoma tasomye. With the time abaana bye basoma. Kati njagala nkuggyemu obusiru obutegeere. Genda otandika okunoonya nursery school zonna eziri advanced muko baana kyabasomeramu. Genda onoonye primary school eziri advanced muko baana abasomeramu. Genda onoonyereze secondary schools eziri advanced muko oboze baana abasomeramu. Genda onoonye university zonna kati zisinga obungi baana abasomeramu. No way yandibadde qualifying but time etuuka ne babeera selective. Babeera selective batya. To the extent bajja kulanga nti waliyo intake. Naye ng'already efu babitutte dda weebiri. Ne bakola shortlist oluvannyuma baga nti omwana teyafunye ekifu ng'amaze okubba nga bali bantu baana baabwe. Scholarship zonna eza state zirina okuba na Uganda both local ne ku international level baana baziri baana baabwe. Lwaki balina kye bazimba gwe kyotamanyi? Gwe buuza omwana wo ng'omanejinze kano kali kurusho nnyo. Buuza omwana wo ng'omanejinze ng'olinamu akasente. Buuza omwana wo ku ssomero gy'asomera baana ki abasomayo. Mubuuze abaana abo olina mikwano gy'emmeka, do you associate with them? Oba bakusosola. Mumbadde mubuuza nti okusosola kuli mbazungu n'eddaga amasomero wattu gasosola. Kino kigamba buuza omwana wo nsomera amasomero galimu babasosola. Fedda bwe twasomeranga nga kusomererako emikwano nga 10 naye ng'olina omwana gw'ogenda naye waka nga muzadde bano basatu nga muzadde wamanyi. These days buuza omwana wo abaana ameka bamanyi mikwano gye babasosola. Ekyo nkikugambye genda okikolako research. Mwali muwakana nnyo. Lwaki babasosola? Kubanga balina ekintu kye bazimba nti mwe temuli kiraasi zaabwe muli kirala. Bwe bakikulagidde mu public, mu politics bakikulaze. Bakikulaze mu business. Bakikulaze mu ddiini.
bakikulaze buli wamu gwe kyenjogera koloza kipya Nero jasangayo musiru ngali wano nga kyenjogedde bimuluma kubanga ekitakulumye otandika otyo commentinga contrary ku kyenjogedde kubanga jala soka babolya ensibo mogira basibu eri ensi etambula bulala nnyo mu Uganda bwina kye mutamanyi n'ekiraka kibabuuse mujja kunsasula oluvannyuma wetwogerera essaawa zino amateeka amapya gajja ku ttaka ku nsasula y'emisolo n'ebizimbe nakibanyumizaako kko ne mbagamba tayimu egenda kujja ng'omusolo gwe bakubiirinze gukulemeredde nga property bagitunze ku nnyondo nga ki ekitunza property yo kiri under the system gy'otamanyi kubanga bakubiiringa omusolo kati bagambye nti bagenda kuddira nini namba yo yebeefuuka tini namba kati under the same system nga oli obadde olina okufuna tini namba ogenda sasula omusolo kandi baddira nini namba yebeefuuka yebagenda osasulirako omusolo gwokimanyi nti someone can sit anywhere n'atandika okubiringa nini namba yo nga tolina transaction wakintu ne batandika ogibe ogenda okweggokiriza nga olina omusolo gw'olina okusasula nga tolina sell tolina ekintu kyonna kiwatundu bakiwagula naye nga bagenda tini namba eriko omusolo gw'otamanyi gye gwava ate nga tolina mandate gudiscussingako okimanyi technically bagenda kikubiramu abantu babafuwaze babajjewo ku ttaka gobadde okimanyi tekijja obadde okimanyi tekijja kigenda kutuukako nonga musajja byogenda nga tuzobeza 24 bituufu nga bulijjo bwenti bwenti lobbi bagamba ne mulowooza nti nsaaka ne bijja kim pipeline ekyo kijja ekyebyapa kijja ng'omusolo gugenda kusukka lwaki gugenda kusukka baagala technically kujjamu mu Abaganda abadde balina ebyapa lwakuba tebanakinyonyola mu public kiyinza okusoundinga nti tekitegerekeka naye kibuuze ku gurawundi nti ojja kugula ekyapa fuuti ekyapa kya eka bakugambe nti ekyapa ekiri mu location kiri Ntebe nti ogenda okikyusa weetaaga okusasula omusolo gwa miliyoni 3 oba miliyoni 3 ogenda okukyusa ekyapa okizza mu mannya g'omuntu onosasula omusolo miliyoni nti ye Ntebe Mukono Wakiso bwe toyongera mu Mpigi genda Masaka bagenda kirimukamu kitundu oba bubiri genda Luweero ogambe nti ekyapa kyatuuse jjaawo 1 eyo na strategy yakubakamula n'akubalemesa yakubakamula n'akubalemesa kubanga bakikola automatically bakimanyi nti bagenda basikamu ssente zituuka obbalemerera ng'ogenda gula ettaka kino kankulabule muganda wange abatunda amataka agenda kuguza nti nina ekyapa naawe ogamba nti nze njagala gula ttaka lya kyapa naye nga tomanya ekyapa kikyuka kitya kya ssente mmeka wewali okula n'okukomba essowaani olw'ennaku z'omwezi 24 genda otandika obibuuzaako bajjaga nti oyagala gula eka y'ettaka Empigi nti ye waliwo alitunda analagala miliyoni 25 nti ye
akwe transfer forms mukole endagano ntiyunguze ogende mulandizi bagenti we bale kujja nti yanti kati omanyi wadde chapa okikyuse kya kanti tutalaga miliyoni 3 ogende miliyoni mekanti 3 tobanya ogende bwoba tozirina ogenda koloti oba guze futi 15 mu kitundu wana bitundu biri busy bagamba ne kutusa ekyapa ekyo nti kya kigenda gera miliyoni 4 oba miliyoni 3 n'ekyo ogende lwaki bageza nnyo kuteeka mu mbeera egenda okukamula olemerere be batwale kubanga they have money teriki wuno mu birufa lwokwagambye 30 decimals is 1.5 changing names that is gayaza mu birufa lwokusa 30 decimals futi meka ebintu bya decimal abantu babitegeera nkusama ku rufa lwokumu obulya abantu 30 decimals meka zo pressure zitegede eri mu kitundu okukyusa amanya mu birufa lwokutunyonyole wano bantu babuli 30 decimals futi mekuba singo mu manyi futi tuyamba otunyonyole wano onatugambye ffe batusaba miliyoni 6 mu bifa lwokwabuze mu birufa lwokwabuze ne bakugambye balabasaba miliyoni 6 ekintu kino temukimanyi bakikola mwe kubajira ddala mu system bo era omukazi omunyalo yalaga nti mwe abali abatasobola kuzimba bagenda bamenya abalina sente bajje bazimbewo abalina sente bibani no 2 million twagala Saturday njagala abantu awandi mukulu faru njagala Saturday small zinyo nyira ze futi meka Saturday small zinyo nyira abantu ze futi meka chenjagala kyokka Rahima 2 million zeza kizibera kuki 30 decimal zaga 15 falu kumbiraga ye futi 15 ze futi 15 ku 15 futi 15 bakusaba milioni mone ekitundu kati muganda wange oli mu diaspora oboli Kampala oyagala kukyusa chapa kyewaguze kigenda kufuukira gatto onagambya ali checho akinyonyodde bulungi nnyo futi 10 kwasa ku 15 bakusa 1.5 million okukyusa ekyapa ekyo ani azikusaba Uganda Revenue Authority oba minister oba lands yezikusaba zino zonna process bazitaddewo onagambye batusaba 2.5 15 bazikusaba okusinziira ekitundu kiwooli Kampala mukono wa Kiso Ntebe ekyo kiralamu kino kyonna process bagikola kulemesa nebira bigenda kujja mpola mujja bitegeera kubanga bagezaako nnyo kujja bantu naddala bannanyisangwa okubanga tebalina busobozi butandika kukola bintu byabwe kubiteeka mu nkola agamba nti alimba ojja kufunako example ng'etuuse ku ggwe ojja kitegeera wano tojja kitegeera naye kijja kumala kutuukako olyoka okitegeere nti bye twogera byonna bikola amakulu kati n'olw'ensonga eyo saagala bamalira budde njagadde obategeeza ensonga eyo mugitegeere bulungi munamala ogitegeera mujja kumanya eggwanga gye liraga naye nga nnyongera okukubiza bannayuganda mwenna abali mu magye ga UPDF n'abali mu SFC n'abali mu gavumenti bwentyo bwe nagamba Anita Amongi muyambe mugyewo omuvubuka oyo mu budde bukyali bwe mutamuggyaawo mujja kwejjusa mwenna
mujja kwejjusa mwenna kuba kati their main target eri mu diaspora. Their main target is people in diaspora. Abali wakabaga nti bo tubamaliriza. Their main target is in diaspora. Baina methods ziri bbiri, either to compromise you oba okujjawo. Why? Banoonya bantu boogera n'abafandinga. Banoonya muntu ayogera ku nsonga n'abafandinga. Lwaki baaki banoonya ayogera? Kubanga okola ekintu ky'amaanyi nnyo okuza okusaba basse, ate tebaagala bantu bebasse, tebaagala bantu bazze okuse, bajja bafuukira ekizibu. Naye kanyongere obajjukiza. Museveni ne famire yo bonna nga ntwadde musali ne baani mwenna. Muli abantu batono nnyo, just mukyalirake bulake. Just mukyalirake. N'olunaku lugenda kukya. Temugenda kuva wantu awo nga mwesikiddewo n'akawande kizibu. Okusirika kwa bannayuganda si basiru. Ng'abaana ba Isirairi baabonaabona mu ggwanga lya Egypt. Ne bannayuganda bakyabonaabona. Ne time egenda tuuka nga temwinago mugenda kunyumiza. Nyongera okujjukiza nti eggwanga lyali baddemu abakulembeze ngera ba occupyinze. Obote bwe yabeerera omukulembeze ab'eggwanga beeyagala ne balinya n'abantu ku mitwe. Amini bwe yajja mu bukulembeze ab'eggwanga beeyagala nga n'embuzi bazirundira mu fulaati. Kati bali ku street ze Nairobi. Abali bali mu Kampala bayaggayagga. Titookero bw'atyo bwe yajja. N'abala. Nammwe mugamba mumaamidde buli wamu. Wabula ekirenga kyakutte bwe kiti. Buli omu oyinza okunoonya w'oyita nga tolabawo. Lwaki? Akamanyiro bwe kasukka ennyo, abantu basooka ne bakuleka n'okola akamanyiro ne bakukoowa. Wali oliddeko emmere oba ekintu kyonna n'owulira nga ofunye ekikeeto we bajjagala. Kati bannayuganda batandise okufuna ekikeeto be bajjagala. Enirijali tekitegeeza ki? Muli mu kaseera kazibu nnyo. Ottoman Empire yali y'amaanyi kyekyatuukawo. Roman Empire yali y'amaanyi kyekyatuukawo. Mutemoloza nti Tus Empire gye muzimbira mu Uganda esobola okulastinga tesobola. In fact ekoma nakati. Ekoma nakati. Mumuyinza okulowooza nti abantu bebase basiru. No. Bapulaninga ku makya n'olweggulo. Ne mu kupulaninga okwo ekinaba mujja kiraba kwate mugenda kutta mmalewo bantu. Ojja kutta nze eveeyo omulala. Anaava ayinza okuba mukambwe ku nze. Eri abasajja n'abakazi bakulidde emyaka nga baagala kulaba ku ggwanga lw'ekyuka mirembe. Wattu kyekisinga obaluma. Baateekamu ssente zaabwe n'obulamu bwabwe nga balowooza bagenda kulaba ku mirembe ekikyuka mu Uganda. Kigaanye ng'oyo puresha yokka yeemutta nti nafiirira ky'eggwanga lino. Abaana b'abantu bemuwangangusa badduka. Gye bali nabo basirise balinda budde. N'abaalya mu Uganda olukwe nga bali mu diaspora gye bali nabo baagala kuddaka wadde baalya mu nsi olukwe. Nze sirabako bantu basiru kino nkyogerera mujja kunnyiigira. Buli munyalwanda ali wano buli mu famire ya Museveni ndera ka specifically ka group ka Museveni kenjogerako. Sirabako bantu basiru nga mmwe. Lwaki muli basiru? Bw'omanya nti okoze bikolobero bingi olina okwejjusa. Ne mmwe temulina dde kye tuyita remorse okwejjusaamu, musigala mulemezaako. Muzimbye amakomera mangi nnyo, abaliyo bonna bali mu bumenyi bw'amateeka. Ate mwe abalina okubeerayo muli mu kibuga mutaayaaya. Mussa abantu bangi nnyo azifu mulina monopolo okutta abantu. Buli kimu kitutte n'ekibuga mukyeddiza almost 80%. Naye ekyo ekibuga kyaliko bannyini kyo. Where are they? You think they are asleep? Some of their relatives, they are still there watching each and everything, step by step. Essaawa zino, singa mbadde muga nti muli bantu, nga mulina kye tuyita humanity. Essaawa zino mwandibadde buli muntu yenna mwamutadde dda gwe mwasiba nga mwetondedde eggwanga ku bikolobero bye mukoze. The fact is, namu mukimwe mukoze bikolobero. Mwandibadde mwetondera eggwanga nti kale eggwanga mutusonyiwe twakola ebyatusobako, mutusonyiwe eggwanga ligende mu maaso. Ne you still placing. You can't place forever.
ne motoka za Formula 1 webazisimbula sije zimalira kati mwe mwefude ba Formula 1 continuously ebya kuvaako omupiira era ina okuzikira naye zikidde etya esanzeewo ki gotudde wako oli ku mmeza oli kussa bali bazita buki sabwe onywa muwuuta muli ku bigere bya nte mulya mulunda nte zammwe bakomole be mwasibira obwene bali makomera balya chachu nga nemmere yennyini mbi gobadde okimanye budget ya Minister of Internal Affairs mwe mugenda ne Uganda prison bafulumya budget nga buli muna Uganda ali mu komera ayina okulya emmere ennungi ng'agira bulungi nnyo n'awoomera n'emuzimba omubiri naye abantu bonna abasibe tebafuna mmere eyo bafuna ki balya chachu w'embizzi gwe baba baliisa bakuba ekikongolero ne kasooli emmere gye balya mu makomera. Can you imagine? N'abasibe balina freedom kati kino kankikulye Museveni mu nsi zino n'abasibe balina freedom. Abasibe balina freedom mu makomera gye bali balina freedom abantu babo balambulako balina freedom okulya obulungi balina freedom okusula obulungi balina freedom okufuna obujjanjabi balina freedom okusoma n'okukola buli kimu wabula mu Uganda mwe mukwata ebikongoli ne mbikuba ne kasooli ne muwa abaana b'abantu emmere eyakacacu ne mbalisa ng'embizi omwana atuuka okuva eruzira ng'emabega wonna wafudde olubuto lwonna lufudde gwe genda onoonyeze ku baana bonna bavudde mu kkomera abasinga obungi agenda okuvaayo nga sisitimu ye ey'olubuto yonna yafa era tebatera kuwangaala nnyo batono nnyo bava mu kkomera n'awangaala kiki endyambi tosobola kuliisa baana banna mu bikongoliro osobola bbirya tosobola kulikulutinga abaana bannamu ne mbatwala amagye omwana amala omwaka nga tomusasula musaala n'olikulutinga abapoliisi ne bamala omuno bamala emyezi mukaaga tobasasudde n'otuuka batunda mu nsi z'abaddugavu ku lukalu era n'otabasasula buli avaayo kati kambabuulire abaana bafiiridde Somalia it is intentional okubatta kubanga babanja abaana bafiiridde Somalia babatta intentional kubanga babanja ssente zaabwe oyo ejjedo n'agamba mujjeno w'amagye abaana bali mu kufiira e Congo intentional babatta bakimanyi kubanga babanja tebagenda kunyonyola famire zaabwe ne bamuttirayo buli avaayo complaininga ku kintu kyonna mabuusu mbwagonde ajemedde amateeka tosobola kuyisa obi musiri in fact abantu abasinga okubeera respective mu ggwanga asooka musirikale abasirikale ntegeeza ow'amagye ntegeeza owa poliisi ntegeeza owa prison n'abalala abantu bano tebabasasula abantu bano balya bubi abantu bano basula bubi abantu bano tebalina future n'abaana babwe tebalina future abasajja bosanga banywedde omwani bagwa ku kkubo not because baagala okutamira no balina embeera gye bayitamu addako ye musawo omusawo n'ogaana omusasula ng'ate okimanyi yalina okujjanjaba omulwadde oyo osula omusawo oyo wajja ne stress agenda kukola ky'omulwadde oba waayisa mulwadde bamaka bagenda okufa addako ye musomesa gwe naawe kennyini diddigi abaakusomesa baali basomesa naye tebasasulwa bulungi era tebafuna ssente zaabwe nyoka amufuga ggwanga mulina billions of money kati n'okwata ssente oziwa abatujju balumberumbi emiliyoni za $, omuntu omu naye nga abasirikale si basasule
So ensonga zino zirambuludde bulungi nnyo era njagala zifundikira naye nzifundikidde ntya njala nfundikira akatambi ka leero mu bigambo byange bino okusookera ddala nkimanyi nina abantu bangi benyiizizza mu nkyukakyuka nkimanyi nina abantu benyiizizza bangi mu nkyukakyuka bangi nnyo bamanyi mbanyiizizza mu nkyukakyuka naye sijja beetondera lwaki nali nsevinga president na kibiina nkiddamu nkimanyi mu nkyukakyuka muno mu kibiina kya National Platform People nina abantu bangi benyiizizza naye nabanyiiza nsevinga president na kibiina katosobola beetondera bobanga wali mu lutalo lwakujjako Museveni akujja ku government nga nakwogerako nga benayogera byaliwo sobola kwetondera ekyo sisobola nkibagambi mukitegeere emyaka gye mmaze nga nkola video zino bwe mba mungoberedde sikolangayo video nga nengeza comrade yenna oba nga nstitchinga mu video ye eyali akirabye ekajje wano it is on record nkola video ku machano olw'eggulu ebbanga lyemmaze sirengeza nko comrade bwe tukola mulimu gwe gumu ng'ayogera ku social media oba okusitikinga mu video ye lwaki I give respect to them mbawa respect era mwe bali mulimu gwe mukola ne gwe yali akutteko video no stick video no nengeza no vuma sirina buzibu naawe lwaki twawukanye entegeera ate si buli muntu nti ategeera abantu ambalwawo kutegeera agenda okutegeera ensonga ng'obudde bugenze kati njagala bagamba benyiiza oba benanyiiza mu struggle sina gwe ngenda kwetondera ng'oli wankyukakyuka lwaki kubanga mba province from day one bwe kyenjogeddeko kituukiridde kibaddewo kati bana kunyiiza ntya okujjako nti mbana kuba mission yo yetemanyikiddwa mu struggle twetaaga mu bantu ba religion tetwetaaga mu bannakigwanyizi mu struggle twetaaga mu bantu ba religion tetwetaaga mu bannakigwanyizi bannakigwanyizi baziza struggle mabega bannakigwanyizi mugobya abantu mu struggle bannakigwanyizi muleesa abantu okutandika okubuusabuusa struggle lwaki kubanga ogenda n'okola ekintu nga kiri contrary ku muntu kyabadde alowooza ate nyongero bajjukiza siriwo kusanyusa buli omu kubanga singa nasanyusa buli omu kitegeeza abantu bangi bagenda sigala nga batambula nga bakola ebikolwa nga tewali aboogeddeko ekitali kituufu okitegera bulungi nnyo nze nkera ku makya naye nsanga ku simu yange message ze simanyi bungi buli muntu ne muddamu nga sibamanyi nako lwaki mbawa respect namwe namba wa respect segulumiza era sibagamba nkoti nze ndi kino nkola kyenteekeddwa kukola ate era nina ekintu kimu kye mutamanyiiko singa obeera comrade n'onkolako olutalo sikunyiga nkuleeka lwaki nabagamba system yange enkozesa eri ignore and delete I ignore you and I delete you sikunyiga ye system gyenkozesa bw'onkolako effujjo I ignore you and I delete you sikunyiga sikumalirako budde kubanga singa mbaazira ku ekyo mba ngenda kumala budde ate nyongera okubajjukiza sina utalo na comrade yenna oba muntu yenna okujjako yaluninako ku ye tuyinza okufuna misunderstanding ku issues olw'okuba nti bulimu alina ideology ye naye tekinfuula mulabe gy'oli tuyinza okuba twawukanya mu ideology ne formation y'ebintu but tekinfuula mulabe gy'oli era siri mulabewo saagala ontwale ndi mulabewo nedda kubanga ffena golo yaffe eri eriemu okujjako Museveni by all means njala otwala mukisa guno
okwebaza bakomredi mwenna abali mu struggle n'abakyagirimu. Struggle no ereeta obusungu, enyiiza, ereeta entondo, era abantu bangi bafuna entondo banyiiga olw'ebintu ebimu bye batategeera ebigenda mu maaso. Naye njagala bagomya enywera yerima buli kimu kibaamu. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo mba nkimaze. Bannayuganda mwena gye muli, oba oli wako bali mu Uganda, ngenda kusaba olutalo tebalulwanira lutalo lumu, tebalulwanira lunaku lumu, olutalo lutwala ebbanga okuluwangula. Wabula mu process oba mu nkola ey'okulwana olutalo luduwangula lugiramu bintu bingi nnyo. Mubeeramu obusozi, ebisirikko, obuyiringito, ate mubeeramu n'omuseetu saako n'obuseerezi. Bw'oyita mu bintu ebyo byonna oba ojja kuwangula. Ngenda kusaba ne oba wanyiiga ng'oli mu sitwanga lw'ekyakunyiiza ng'oyagala ggwanga lyo. Lwaki liteekayo eriiso? Teweggalira togenda kuggwerayo, kuba teryagenda kulwanyisa gavumenti ya mutujju nga teweenyigiddeemu, olina okwenyigiramu. Bw'oteenyigiramu ngenda kubuuza omwana agenda kubeera mu nsi ki gy'otalwaniridde. Ng'essaawa zino abantu bagitutte. Agenda kubeera mu nsi ki? Ng'ensi bagibatwalako. So, njera okubaza mwenna abaagala enkyukakyuka n'abagibaddemu mukaawo kibusinga okwagala abagisapootinga. Wabula nyongera okujjukiza okutya mulabe waasooka, ate bw'ofunanga ekizibu sooka okakkane topapa fokasinga. Bakomredi bangi manyi musanga okusoomoozebwa naye mugume. Okusoomoozebwa kubaawo. Baganda baffe bali makomera tubasabira, n'abatanajja kulabikako gye bali tetumanyi kiki bayitamu, naye nga yensi mwe tuyita. Bangi bawambiddwa, abalala battiddwa, naye nga ekitwawula entegeera y'ensonga lwaki gulwanirira awambiddwa asibiddwa. Naye ng'eri agenda okubuuza, agenda okuga nti Kyagulanyi awambisa bano, n'omugamba ani awamba abaana abo? Nti Kyagulanyi attisa bano, ani atta abaana abo? Lwaki tufokasinze ku abatta? Lwaki tufokasinze ku abawamba? Era buuza lwaki abatta? Kyebakola kimenya mateeka? Tekimenya mateeka kye bakyekeddwa okukola. Naye kati oli n'omusanga alina omutwe azaala, alina n'omulimu akola, naye nti Kyagulanyi attisa abano, mbuuza ani atta abaana abo okusookera ddala? Nti gavumenti, Kyagulanyi gavumenti? Ani awamba abaana? Nti gavumenti ya Museveni, Kyagulanyi nti sirusiya. Kati abantu ekikanga ekyo, eyo yemu ku narrative ya Museveni, bagiyita blame game. Ateekawo ekintu ate n'akiteeka ku muntu omulala, ebyo abadde abizannya ebbanga lyonna. Blame game. Ate ye mukolera. Lwaki mukolera? Nti baddira n'ekintu ekibi ne baagala bakifuula ekirungi eri abantu. Era yenkola gy'akola nti akolako ekikolobero n'akunyigiriza ate omuyambe ekikolobero kye yakozeeko okifuula ekirungi. Yenkola gy'abadde akola ebbanga lyonna. Kati abasinga obungi bali tebumanyi nti n'omukyala ne bbawe gwe battira Entebbe, omugenzi kati mwami Mutaaga ne mukyala we babazizaayo e Switzerland gye bali bagenda, is it Switzerland? Doze ya babaziza bagenda baziika family yasa bana bazali kubanga ababatta baabula.
Kikulaga kiti abantu balina obunyiivu. Balina obutali bwenkanya. Ekyo mbadde mukimanyi. Kyayise. Abaana basitudde emirambo gya taata waabwe ne mama baagiziza essuukiza bagenda gizika singi this week. Bwe mbasirabidde bagenda giziika. Lwaki? Kubanga tebeesiga system yajja maama waabwe ne taata waabwe. Baba tutte so bagenda kudda bagenda baziika eri. Nenga basajja baganda bakazi baganda baba ttale balemese ensi baze bazika ku butaka obutali bwabwe. Gosubidde abaana basanyufu. Nkubuuza osubidde nti abaana basanyufu. Era balidde Uganda. So bw'otayogera ku nsonga zino ogenda kwogera ku ki? Nawe ekya bajja kuttira olwo togenda funa kumanya ani yamuse. Togenda funa justice. Abantu bafa olina obwagala mu America gundi yagudde bamusanga agudde. Ekimuse mubadde mu for play. Oli yagudde mu kinabiro nafe mubadde mu for play. Tuli muntu mu Uganda yefiira kati. Gyonna mizannyo gy'abaana abantu. Nebbo tebafa tebaziika tebafiirwa. Tebafa tebasi. Museveni tafunanko challenge mumutidde omuntu omwana we tafunanko challenge. Nona kulwalifuna challenge nga bw'abaana babanne baga nti batise omwana we. Museveni ajja kudduka emisinde. Ekyo nkibagamba. Museveni alekera ku makya nti basse omu ku baana be. Oba ku family members be. Museveni ajja kufuna akatenga ajja na kudduka. Ne the moment muleka nabanga atambula butambuzi. Nga talina pesa yali mugiddwako. Oyo omunyalwandiredde tusaanya kuba manyi tuli basiru. Wano mwine ngombe egamba oba ogenze mambuka oba maserengeta oyina kudda wawe kubanga walungi. Kubo si bwe kiri. Kubo si bwe kiri. Ffe tugamba oba ogenze mu bukiika kkono mu bukiika ddyo ewaka wasigala we walungi. Kubo si kyekyo. Buuza omunyamugambe nti wayo Munyarwanda agenda kuyomba. Mubuuza agenda kuyomba tayagala muyita Munyarwanda. Kivanga nti futuga East or West home is the best. Ga Munyarwanda East or West mugende Rwanda is the best. Agenda kuvuma agenda kunyiga kubanga tebakimanyi kye bali. It's an perfect example to show that those people, they don't trust themselves. And these are murderers. And they don't settle for less. And they don't negotiate. So if you are dealing with people who don't negotiate, and their conclusion in each and every problem is to remove the person whom they think that is a threat to them. That is the only solution they have. So don't joke with them, because for them they haven't lost anything. Their families are still intact. But every day we lose. Every day we lose valuable people in Uganda. Museveni tafiirwangako omuntu ali crucial mu family ye. Tamufiirwangako. So we are dealing with people going to East or West whom is the best. Nenga tava Rwanda bajja kugamba boti baagalayo. Ewakati gwe bogende Dubai olabanga agenze Bulaya. Omunyarwanda wajje Uganda olabanga agenze Dubai. Mugamba adde Rwanda agenda kunyigira. Watch. Bajja kuyimba kayimba kabucha malwachi temonjagala. Tebeyagala bo bennyini. Batunuli nakyo tebeyagala. Bayina ekintu ekibatambulirako. Solution yabwe bwe mufuna obutakanya oyina kuvaawo ye solution tebayina. They don't have a solution in problems. They don't solve problems. They don't solve problems. They just finish up whoever they argue with. Gobanga bakujjawo, that's their solution. Tebayina kintu kirala kyonna ekyo kibagamba. Yes, olwaki abantu basinga obungi mu Buganda balina properties babasebusi. Kubanga when you argue with the Muganda who is rich, ajagano, I'm not interested in your money, property, and a Sijitunaga, okay, Rajituna, no problem. Ngatambra. No Kusibiki, but Mungabakuta, Ngaya Dilingana Banabo, Echumba de Muchimani. Chino Chukuria, for them, Bakuta Nego to Sura Bata. Abaganda bed that Wamucha and Gako Small Jomokanka, Smotora, Takagando Situna, Kuba Sagasi, Seta the Senate, Nachin Zagaza. Okay, no problem.
omanyi kyatuuka ngadde we nga batandika okunonya mu konta nga banoonya batemu nga bakutta gwe eyaganye. Then they will deal with your children. Bakola detteeka liri eribalaga nti the moment omuntu omukulu afaananyira ebintu mu myezi 6 administrator general alina okugabanya ebintu ebyo equally ku baana. Ekyo note mu kimenti nayo task weeri eri mu system etambula. Oba tokimanyi? Genda okinoonyerezeeko gyekiri. Bwe bajja ku muntu yenna, omuntu nga mugagga alina ssente z'owa family nga balina ebintu, noba temulina bintu nga mulina beetaagawo, the moment ogaana tebakuyombesa. Banoonya butya bakutta, for them they are going to deal with the children. Oba omukazi oba omuntu yenna alirated ku gogo badiringa naye gogongo wedde, their solution is to kill. Gwawonye lwaki bonna abantu abagagga bali mu Buganda basinga obungi properties zaabwe zonna ziisaawo, business zaabwe zonna ziisaawo, kubanga eri kiri mu system ebakikola temukimanyi. Temukimanyi, yatemanyi operating ne mujja bamanya nga kimaze kutuuka muki mu nyumba yammwe. N'olw'ensonga eyo banna alina kulaba Katonda aba akyadde mukkiriza okugenda kwange kuno. Video mugitambuze eno mutegeeza abantu saagala bapape, teri asobola kunza Uganda wabula wano n'okuvaawo kye mbagambye. Musabire nnyo president, musabire n'eggwanga. Awulidde akatambi kano ng'okaggyemu amakulu, kyusa obwongo bwo ojja kutegeera. Video ewedde mukama bakupeera takumira mpeera. Mwiraba, mbaagala nnyo.